Yo amanya bampita Lukimiki ndi wano mundabye nnekanye suti eno nakoma jambala ku mbaga yange na omukyala gwe nali manyi nti alina amagezi kumbe muyaye ndi nowhere bayitayo buyala nga toziraba kuyita mu nsiko suti gye walimu suti eyo nagitereka era zonna nzirina neya best man zonna nazitereka era nagamba ndowooza kwolwo bayinza okuba tebajja kuntegeera neŋŋamba kanyambale nga bwe nali nyambadde luli nti bajja kuntegeera bagambe awe temukuba waffe nenga embeera bwe wagiraba bwe yali omukolo kwegamba nga security eri wali emiggo abawaya ne badeployinga police patrol 2 naye emisinde gye batugoba ne batugoba oba abekukyalo baafuna bali abasajja nga balina embooko zino eza waya zino zisolid ne batugoba okukakanamu okusibamu katono twasibira ku northern bypass nali ndese n'akamotoka ak'okutwalirako ebintu nga manyi bajja gamba waayi ffe tukumanyi nga ndese n'akamotoka bangambe nti kale gutwalako bino era wakamotoka namugamba bugambi simbula ogende kubago bajja kukubira wa kati babuulire nti neetaaga kino na kino njagala entebe bagambe eza Sennabulya zeyaleese njagala tanka eyiyo njagala yani simanyi oba yaleese dining saagirabyeko naye akamotoka kali kadde bwe bati yabaddeko bampeeri eyange enkadde wadde kulubuse njagala entebe dining tanka then ekifaananyi kya Kabaka maapu ya Buganda Nabagereka ne certificate introduction n'entebe ya taata eyesuuba nkadde empya entebe ya taata njagala eno empya njagala empya bakuwa empya eri taata kati alina okuba yagibumula dda yesuubasuuba dda kati ate atiisa mpeemu eno empya omutwalo 5,000 bazireke omutwalo 5,000 taata nze nzikuwadde sijja zikubanja sijja zimubanja taata zozo sizireke tujjayo bino nzijeyo bino naye singa bagano bikuwa anti kyenagambe nzizaako ogenda mu kooti sigenda kukola tali kubalekera sigenda balekera okuyamba goba mutima nze Nassali kale wiki ewedde twakulaga mukwano gwaffe omwami Kavuma Dan nga agezaako okutuwa emboozi ye olunaku olw'embaga lutuuka tukola embaga yali nnene nnyo ng'era order bwe yazimpa ayagala tufune motoka convertible open roof nga nze muvuga yali muli agala gawuni empanvu ng'ebikka emabega y'emmotoka egenda egira bweti certificate zaffe ono mukwano gwange Sennabulya William ne Kumukolo by the way yasonda yatuwa emitwalo 5 honeymoon yo yagaana tutuukayo ekiro ekyo kyennyini tugenda otuuka ng'ali mu nsonga saakwatako saalya yatuuka ekiseera n'aŋŋamba ku lwokusatu mbeera off so kati ng'ayina tulina kwegatta ku lwakusatu kubanga enkya tagenda kukola kubanga amanyi nti ekyagenda kukola nga ye agamba mbu bimukooya bimunafuya biki then kati mba nina kugira ku Sande kuba nange sikola then kiba kitegeeza misana mba nsobola oba ekiro mbadde nsaba okuba omulanga eri kereziya ya Uganda Father Chibi Saabakristo Saabasumba mwena mbakubira omulanga ku brother Wire amazeewo abaana b'abantu amazeewo abakazi b'abanne amazeewo abaana abawala amazeewo abakazi abafumbo ayonoonya obufumbo bw'abantu
nze nali musajja mufumbo ngera n'empeta njina naye kati nagijjako bane nkuba omulanga muyingire mu nsonga zino kubanga bwe mutaaveeyo na mukono gwa kyuma ku brother Wire ekiwa mirembe awo alina n'edduuka eddala waakolera awo ku Sekaziga house awo yakolawo edduuka awo mwasabira abantu yateekawo sapule yateekawo Bikira Maria byani n'abeera awo ng'ayonoona eddiini lyaffe bane muveeyo tubeegayiridde muveeyo n'omukono gw'ekyuma Sennabulya Williams amazeewo eddiini lyaffe kubanga nze yantwalako omukazi tetunaba ku divorcinga empapula ye yazitwala eza certificate ey'embaga ye yagitwala yagiremera paka nakati ku myaka gyonna gye twafumbiragana gyonna yakola ki yabirina mbadde mbasaba sikolanga ku divorce bwe yamala ate omukazi wange yennyini gwagenda okukola ki gwagenda okuwasa gwagenda okukuba embaga gwagenda okwanjula emboozi eno byebintu zemboozi ezibaddewoko emabega abantu oba abafumbo ebintu webisobamu embeera ebeeraawo ennaku zino abantu baagadde nnyo oba abaana balenzi baagadde nnyo okuba nti singa baawukana ne bakyala baabwe si kugamba nti oba omulenzi yakoze empisa ezitali nnungi naye singa omukyala akola empisa ndowooza ezitali nnungi okwawukana ne kubeera bwe kutyo abaana ennaku zino basalawo okuba nti badda ku buko okubanga babanja ebintu byabwe abasinga ne bagamba nti si kyabuvunaanyizibwa abalala ne bagamba nti ekintu ekyo bwe kyandibadde okwongera okukuuma abantu bano ddala nga babeera bonna abafumbo nga tewali omuntu ayisa munne maaso era nga bali ku kigendererwa ekyo kye baalayira kankyogere bwe kityo nti kyandibadde kugamba embeera eyo ey'okugamba nti ebyange nja kubikima munange singa embeera ebeera bweti ne bweti osanga kyandibayambyeko okubanga bakuumagana mu mbeera emu oba endala kale omwami Dani yageza okutuwa emboozi ye era nga mujjukira bulungi nga twogera ku brother omu gwe yali asuubira yali amusuubira era nga kikakasa nti yali ate agenda kuba ayanjulibwa mu maka g'abazadde b'omukyala we ate nga abantu bano eno baali bampeta ate nga omuntu ono atwala omukyala yali muzadde waabwe mu church era nga mukwano gwabwe ndowooza yali afuuse nawa Luganda so emboozi bw'oba wagiwulira nsuubira wagitegeera bulungi we twakoma ku mboozi eyo nga kikakasiddwa nti olunaku olwa Sande lwali luddako kwaawo nti abantu bano emikolo baali bagitegese ku mikolo egyo biwanvu naye nga sooka otegeere ekintu gye kyava ate nkomawo okukubuulira olunaku olw'emikolo bwe lwatuuka ebintu byali bitya. Yo amanya bampita Wikimiki ndi wano mundabye nnekanyekanye suti eno nakoma gyambala ku mbaga yange na omukyala gwe nali manyi nti alina amagezi kumbe muyaye ndi nowhere bayitayo buyala nga toziraba kuyita mu nsiko kyekyokka so kyoba omanya ndi mabega eno w'omukolo. Okay, nga bw'obirabye bwe bityo ate bwe byali olunaku olw'emikolo bwe lwatuuka mu butuufu naffe ng'abantu twayagala nnyo okuba nti tutuuka ewali omukolo. Ekyo kyolabye ye mwami Kavuma nga naye yali yeeteekateeka okuba nga atuuka mu kifo ekyo awali wasuubirwa nga kyakakasibwa nti mu butuufu omukolo bwe gwakola ki bwe gwali. Tebyali nnyo byangu of course okuteteekanya kwali kw'amaanyi naye nga yagezaako kyeyali asobola. Ffenno abasooka ku mukolo wali ekituufu ekifo wali omukolo Saize Buyala abatuuze b'okukyalo batukakasa nti ago tegaali maka g'abazadde ba mukyalo oyo. Njoga ku mukyala
Mildred Nalule awo tewali waabwe wabula gali amaka oba gardens awantu wabapangisa okuba nti abantu bakolerawo emikolo twatuuka mu kifo ekyo kyekituufu ebibuuzo byali bingi muze kusaidiya nga batera okubuuza muze kusaidiyani netwebuzabuza nnoffe twali tetwambadde nga bagenda ku mukolo ntibanga bannange tulina betulinda engoye zaffe bazireeta so netwogomako ku neighborhood awo twagezako okubuuzaako ku betwasanga naddala abakubi b'ebifaananyi nga tunaffe tubuuza kiki ekiri wano tugenda kukola tutya olwo naffe camera person naye yefudde azze okuba ebifaananyi kale ow'ebifaananyi natunyonyolamuko katono ku nsonga y'okusasulamuko akasente yali asasudde akasente naye okuba ebifaananyi then omugole bwe twatuukira mu kaseera ako ke kale akaseera k'omugole okufuluma okuba nti naye bamukuba ebifaananyi so embeera neegiragiramuko awo Nasali nasooka n'avaawo mu kifo Simon n'asigalayo agezaako okuba nga akwata ku bifaananyi wabula ne Simon tekyambeerera kyangu nnyo okuba nti afuna ebifaananyi naye nga bw'ogenda ku mukolo n'osangayo bw'omanyi of course osanga abantu bomanyi biki bityo bamuwolerezaako naye ekituufu kyamala ne kibasobera era abantu baneeno bamwekengera kubanga yali tayitiddwa ku mukolo kale bwe batyo naye ne bamulemesa mu kumulemesa n'asalawo naye akite aleme kuleeta mbeera nzibu nnyo asalawo agamba Nasali omanye ekintu kite abantu ne balaga nti ate obunkenke bwali bweyongedde omanyi wali okozeko ekintu nga weekweka kubanga ekyo kye baakola baali beekwese ago tegaali maka gaabwe ate nga balina amaka gaabwe kakati bwe balaba nga waliwo azze okubaako information gyafuna mutuufu obunkenke bweyongera mu kifo ekyo amasimu gaakubibwa abantu babalabanga ku masimu bakuba amasimu bakuba wano bakuba wali ffe ne tusalawo okuba nga ate ekifo tukivaamu wabula ye omwami n'agamba nze siva wano oba bampa ebyange babimpe sagala lutalo naye nze sigenda kukola ki okuva wano kale embeera nebeera bwetyo ne twayagala ate kuba nti tukoonagana nnyo oba tulwanagana oba kukola ki twasalawo okuba nga tetuyiiyako amagezi amalala kwe kusalawo ffe be bali balabyeko okuba nga te tuva mu kifo ekyo then ate ne tufunayo bwe bayite balabyeko munnamawulire tulabe oba yali agezaako okukola kye twali twetaaga omukolo gono gwe twogerako ye Mildred Nalule omukyala ne brother Senabulya brother Senabulya William abasinga muyinza okuba nga mumumanyi wali omuwuliddeko n'ebiringa ebyo naye ebibuuzo byali bingi nga fena twebuuza ddala ebintu bino bituusaawo abakyala tutuukidde ddala awo okuba nga twagala abantu betumanyi nti ddala ono omwami wange amumanyi ono yatukolera bwati ne bwati n'ebiringa ebyo nekusaidde ne twebuuza brother omuntu w'obuvunaanyizibwa omuntu ow'ekitiibwa ti ddala ekyo kyewakoze kyabadde kisaanidde nkujjukiza nti bano abantu bampeta tebakolanga divorce lwakubanga ne certificate zaabwe ez'embaga omwami ono yagamba nti taziina era oyo omukulu yali aziina luli nagamba nti omukulu ayinza okuba nga yalina ensonga ze okuba nti atereka certificate ng'amanyi ndowooza ki ekikola ki ekiddako kale nga bwe mbagambye nti ffe twatwakasala ne tuvaayo kakati wandyetaaze mutuufu okutegeera kiki ekyagenda mu maaso ffe nga tumaze okuvaayo omwami ono ekintu yakikwasaganya atya n'ebiringa ebyo mu kaseera kano kennyini tugenda kutandikirawo mwami Kavuma yono wali mugole yaliko omugole kubanga suuti gye walimu suuti eyo nagitereka era zonna nziyina neya bestman zonna nazitereka era nagamba ndowooza kwolwo bayinza okuba tebajja kuntegeera neŋŋamba kanyambale nga bwe nali nyambadde luli nti bajja kuntegeera bagambe awe temukuba waffe oyagala ki kubanga nze eri nali mwana mu maka nali mwana nga nzaaliddwa ozaaliddwa neŋŋamba kubanga buli lukya information yongera funa ndala before ono mwami Senabulya already yali yakakyaza abalala nga babiri makati awo we yaviire wange n'akyaza just okukyaza obukyaza naye nga weeks bbiri biki ate ne baawukana kati nze neŋŋamba oba kifuuse nga muze
neŋŋamba owaayenze bakole ki bampeeko ebyange nga ku bye baleeta bampeeko ebyange naye ng'embeera bwe wagiraba bwe yali embeera enkuba yatukuba enkuba yatonnya omukolo kwegamba nga security eri wali emiggo abawaya ne badeployinga poliisi patrol 2 so neŋŋamba okay sijja kutya kubanga nze ndi muntu wawaka naye kaninde embeera eterere nze nkole ki ngende nkonfrontinga ebali abewaka ebyembi nti omuntu yali alina okukwata maybe footage gyali ajja kulabika nga batugoba naye eri alina otukwata baali bamukwata ebintu ne babidiletingamu yakwata ebyo ebintu babikwata ne bamugamba bijjeemu n'abidiletingamu naye emisinde gye batugoba ne batugoba oba abali ku kyalo baafuna bali abasajja nga balina embooko zino eza waya zino zisolide ne batugoba okukakanamu okusibamu katono twasibira ku northern bypass okuva ebuyala nga batugoba misinde lindako mwavaayo twavaayo ne mudda ku kkubo esitelu nga babagoba nga tudduka misinde kati munamawulire n'agamba nze omanyi kyemankola kansoke enveemu nze mbeere ng'atambula bo batuyiteko ye n'avaamu kati fene tuterenta misinde n'abantu bange nalindeese n'akamotoka ak'okutwalirako ebintu nga manyi bajja gamba waayi fe tukumanyi nga ndeese n'akamotoka bangambe nti kale gwetwalako bino era wakamotoka namugamba bugambi simbula ogende kubago bajja kukubira wano toseka naye bwetyo twavaayo naye wali wetegese nnyo naawe alesi bani sasa bakuwa ebintu n'ogamba bannange ani ali awasobola okunyambako bagamba oba omulalu wakuweera kati oba okyali awo okyakikintana ate emmotoka njijjewa nga bagamba naye tumuwa bireke naye wano babikuwa obijja wano obiteekako eri emmotoka so kati nange kyenali nsuubira naye ate si kyenafuna twafunamu miggo misinde naye teweteeka bulungi wano nagambye tuba teweteeka bulungi naye walwadde ogenda ne security n'abasirikale anti kati poliisi ya wano oba poliisi yonna bw'ogigamba nti ogenda kuzza musango kati ogwo gulinga gwe nali ngenda okuzza omusango bo bwe baali bakiraba nti bannaye mujje mu nkuume ngenda kuzza musango DPC awaddeyo oba OC awaddeyo obukuumi pickup 2 n'abawa obukuumi tasobola gamba nti naawe akuwa obukuumi bapoliisi n'abapoliisi otuukeyo nga beekuubana batumwogera ne muteesa nonga abanaye size kuzza musango wabula n'ensonga yange bwekine bweti era nange bwentyo bwe natuukayo naye nga sinaba natuuka wali mu maaso emisinde egyaleeta ng'olina kutunula butunuzi mabega kudduka yo omukyala wali omulabyeko omulako ng'afuluma nti afulumye nti oyo ddala tuyinza nokuba teyaliye ekyambeeza mu bitooke era waliwo ne kavidiyo ke nakola awo nga ndi mabega wanju ne mbaga bannaaye ngenda kuyingirawo naye simanyi naye kansuke ndaba omugole oba yeye oba ndi ku mukolo mutuufu pink eryawo eri pink eri light pink neŋŋamba yono ng'olabye lugoye era olwakutegeeza namulaba omuntu yennyini era nemwetegeeza nga yeye ekyasinga okunzija enviiri ku mutwe nga nekibaŋŋamba kituufu nti brother William Sennabulya naye wamulaba namulaba nga ali mu kooti ya brown ne bestman we nga bali mu kooti za brown nemulabira buddala bwenti n'amaaso gange nekinzijako enviiri ku mutwe neŋŋamba ovudde kugamba nti mukwano gwo naye munaddiini brother takkirizibwa ffe mu bakatuliki brother father sister takkirizibwa kuyingira mu kintu ekifaananyiza bwe kityo okubeera nti mugole
okubeera nti bamwanjudde oba ebintu byefaananyiza bwe biti. So nali so surprised nnyo. Ne ba brothers nsubira bo bawasa. No, olina kubuvaamu. Obuki? Obwa brother. Lwakali nti tolina kusaba lukusa. Tolina kusaba lukusa ng'obuvaamu. Ye brother akola ki? Brother naye abeerawo like oba kati tugeze kale nga bw'olaba ku mikolo abeeranga katumwa. Tugeze father tanajja yasookawo okubuulira n'asooka n'alyowa emiro yaawo biki kubanga oyo brother William Sennabulya yabadde atambuzanga ku lya musalaba ekiwa mirembe era yavunaanyizibwa okutwala abantu mu kulamaga. Tutera okugenda ekibeho e Rwanda okulamaga e Masaka ewa Musenyoli Ngobya tutera okulamaga kati yabivunaanyizibwako ebyo era yabeera leader. Kati mu mbeera eyo maybe yafunamu ndowooza ekyefaananyiriza okuba nti yeegombye omukyala wange. Oba yali yabuvaamu nga mwe temumanyi? Simanyi kubanga nze naliko nasembayo okuwulira nga brother William Sennabulya nga tumuyita brother. Era nze nkimmanyi ne ku Sekaziga house awo alina ku floor ey'okubiri ewali ekipande kya Bikira Maria abayitawo awo bajja kiraba we wali ofiisi ye ennene era abeerawo ng'alyowa myoyo naye era brother Sennabulya. Ate ng'ovudde ne ku ekyo nga kiri kye twayogeddeko yennyini ye yali omuyima ye yateekako omukono ku certificate eraga nti nze n'ono omukyala tuli bafumbo. Siganye nti baali badde beeyagala naye teyabuuza mukyala nti banaye mwakola divorce nze okuyingira mu kino ekintu kye nnyingiramu tetwakola divorce. Kati nga bw'aleese ebintu ne ngamba nange kole ki ku bintu ebyo by'aleese ekirungi naye yaliwo nga era n'omukwanjula nyanjula ne mugamba wabiraba ebyange almost ebibyo byabadde kwota ku byange ne ngamba ati sinange mu wabirabye nalabye emmotoka ebadde parkinze nga bagitaddeko ettundubaali Nengamba watwala mmotoka mmeka? Watwala ezisuka mwezi oba watwala nnene kweyo? Natwala fuso. Eno yabadde kinange najjayo yadde ntono. Kabadde kakanta. Kabadde kakanta? Kabadde kakanta nga kaliko akatundubaali. Kabadde kakanta. Kati nze nabadde ntuteka erefu hafu ya kanta. Kati era nange nengamba driver ne mugamba omanyi ky'oba okola parkinga kumpi ne kakanta ak'ebintu. Toseka kubanga ebintu bizibu mmwe gwe kakati ngolowooza bigenda kuba ku kanta nga bwebagamba nti kale twalako kino nga njagala biveeko nga bidda buzzi kulibwa ebiti nga bidda buzzi nga tebitusana mu lujja kati wali ge tegabadde maka gaabo babadde beewala ffe kubasanga kati bapangisa gadeni kati gadeni eyo nagenze no kinoonyerezaako eyabadde omwogezi Mr. Kaddu Simon Peter yennanyini kifo ekyo yakizimba nga batasobola kubeera abeewala basobola okupangisa awo ate ne bamupangisanga naye eki omwogezi era ekifo kye kyekyo kati bapangisizaawo n'ennyumba ye ne bakozesa byawaka. Omwami ono Kaddu Simon Peter tetumanyi obanga yalese abantu baneeno nga kitegedde alina okuba takimanyi era teyakitegeddeeko ndowooza naye akaseera katusera ateeka okuba yakitegedde obunkenke obwabaddewo obunkenke bwabadde bungi nnyo poliisi yeetala mu bitooke ab'emiggo buli muntu ng'olaba tali safe. Nze waliwo ka video ke nalabye munnamawulire waffe ke yakutte nalabye nga munda nga tosobola ku bantu kuwera abantu 5 bonna bazze ku mukolo ye yennyini yazze n'abantu ndowooza nga 2 abeewaka baavudde eno Kabowa ne bagenda ku mukolo kati ab'oku kyalo bonna babasibidde eri bweru bagamba naye muleke tulye ku mmere bambi badde bagakulya ku mmere kuba nalina n'abavubuka bange be nabadde nzze nabo ne bagamba mwefuula ab'oku kyalo baba batutte misinde kwegamba embeera yabaddewo nga teyeetaagisa kubanga babadde tebagoba muntu gwe batamanyi. Obutuufu bino byono byo bizibu. Tabadde ku TV munange wakagiteekako tulina omwami Kavuma ng'omwami ono nno byazibuwala dda bizibu. Omukyala ye yatwaliddwa naye omwami ye yabadde agenze ku mukolo akime ebintu bye ebyo byennyini byabadde baleese bano nga kwayagala bamuwe ate ye akwate ekkubo agende. Teyayagadde kuleeta akavuyo wabula yayagadde ebintu eby'emirembe aŋŋambe bwentyo. Naye nno abamulaba mu kitundu kyaffe ekyasooka abantu beebuuza mwami Kavuma
nti one omutomo yageze nagamba nti wamaze kulaba omuvubuka omu ng'agenze ku buko okusaba ebintu naye nogamba yo wange mbadde nange ndi kuki kandibanga ke kaseera oba obadde wakiteeka dda nedda mbadde nakitegeka kubanga nasooka nenkubamu akafaananyi neŋŋamba ne bwe nagenda n'embibanja biri ebiseera bye twayawukaniramu ne bwe nagenda n'embibanja ekisooka bagenda kuba tebakyabirina otegeera bajja kuba tebakyabirina ate oluusi nga nga nsuubira nti embeera ejja kutereera naye mu mutima neŋŋamba naye kale kati kansoke nkireke omanyi bagamba gw'obanja otudde gw'owola otudde omubanja okoze eki omubanja oyimiridde neŋŋamba kanninde bwe banaaleeta ebirala then nange ŋŋende mmanje kuki ŋŋende mmanje ku ebyo era kyova olaba nasituse era sinze nategeka omukolo nti nagutegeka ono yabanjiza muganda wange yabanjiza oli omulala nti abanje nange ndyoke ŋŋende mmanje nasose kumala kulinda mukolo era kyova olaba ku lunaku lw'omukolo lwennyini lwe nagenzeeyo mu kifo ekituufu ne mmanja abantu abatuufu kitegeeza omukyalo ono singa yabadde tafunye muntu oyo mulala nga gyali wandibadde tobanja nalibadde sibanja kubanga nalibadde manja kibye sitalaba naye kati wali banaleeta ne babikozesa kati bino bye baleese bimbadde nange nina okukola ki okwegabanyizaako oba bo bangabanyizeeko bwe baba bampaddeko naye baganye ekintu kino ekigenda mu maaso ensangi zino tugambe nti obwavu bungi nnyo bwe bubaleetera okuba nga mubanja ebintu ebyo munnange si bwavu si bwavu bujja ate si bujja singa bubadde nti bubadde bujja nalibadde ngamba njagala mukazi wange kubanga tukyali bagatte empeta tetunnagisazaamu tetunnakola divorce naye ensangi zino abawala bakikozeseza nnyo nga bizinesi era njagala nnyo era waliyo n'abalala abamanyi abasajja abamanyi nina bemmanyi naye bali babiri basajja naye sibamanyi mannya gaabwe naye nalabako bu vidiyo nga bakyadde nga naye bakyadde mmanyiwo era nga bakyadde wa muntu omwoyo nalule Mildred bakyala basajja babiri naye kati simanyi kikyabaawo mu makati gaabwe awo era noono yakyala era okukyala nakumanya naye nasirika kubanga ebintu by'okukyala bubeera butono naye kaninde okwanjula okunene ngende nange nesenere ku ebyo naye abakyala abo abawala bagufuusizza muzannyo omukwanako omukwana bbiri biki mubadde omwezi gumu agamba njala okyalewo abazadde bange togenda kukyalayo nga lunsa bw'omala okyalayo abazadde balina omuze bagamba kati onadda ddi officially tebamanyi bbanga lyemumaze noono omuwala bagamba onadda ddi officially kati mukudde officially oba olina kujja nga okoze ki kwanjula so kati mu kwanjula okwo ono omukyala akozesezza nnyo bazadde be era simanyi na mpulira gye bawulira oba tebali embarrassed naddala mukadde wange mukulu Gerard Makumbi kubanga musajja mukwata mpola era onansonyiwa muzeeyi naye mbadde nina okukikola babaddeyo ku mukolo muzeeyi yabaddeyo era mune mu kavidiyo ako waliwo kavidiyo ako akalaga ng'atudde okumpi n'omwogezi yabadde omusajja omukulukulu alina ekiwalaata nga yabadde atudde awo yabadde omusajja omukulukulu awo wabbali yabadde taata neŋŋamba kati oba tebaswala abantu b'ennaku zino omuwala n'akuleetera ono n'akuleetera oli notamubuuza mwana wange kiki wabaaki tuvadde okubuuza nti oba omwana yabaaki abazadde bano taata ne maama kale katugende ku taata taata mwami Makumbi oyo akimanyi nti nno ne muwalawo omulala omusajja yamuzaalamu omwana oba abazadde tebamanyi ekyo bakimanyi era abazadde bo nga bo be basiizinga fire kubanga oyo mwami nga bwe nabagambye mu paati eziyise nti yasooka kuzaala mu mukulu w'ono Mildred bamuyita Rita by the way era naye she's attacking me ali mu kuntiisatiisa ojja kulaba ebinaavaayo biki simanyi kikyategeeza so n'asooka n'azaala mu Rita omwana ekyo okumanya abakyala bano bajoozi nalibadde ngamba abakyala b'embogo bajoozi naye sijja ku specifying embogo okumanya bajoozi nti omwana n'amutumya amannya gono omusajja gonna
era lastiboni wa Rita ye William Sennabulya kati kijja kitya okubeera nti Sennabulya naye ali mutumya kigenda okusanga nga ne bba wa Rita naye yeddirango kati bba wa Rita waba yeddirango Sennabulya linnya lyango ate nono Sennabulya naye wango so kati kyamubeerera kyangu kati omusajja kwe kukizuula Rita kwe kuddukawa n'adduka era kati ye ali ttake n'agenda ettake kati n'alekamu ono kati omusajja omu alina abaana babiri n'abakazi babiri mu famire emu baluganda omukulu n'omuto kati newunya abawala basanyufu n'abazadde basanyufu oba abazadde basanyufu oba si basanyufu oba bagendera ku by'abaana simanyi nenze kati ebyo nze tebyali nkutteko naye nze ŋŋamba tojja kubala mulungi omu si gwe mulungi wekka wekka nti gwe ogenda tambuza obulungi bwo obukuba abalala naye ng'okozesa bubbi kati ono ye alinga akozesa okubba okitegeera abba naye abbisa magezi nti yeetega ne bamubiki ate kati noono bwamuzaddemu era tebajja kuwangaala era ojja genda okulaba ng'ayanjudde mulala ng'era akyaziza mulala egamba gwegwe omuze gwe ndowooza okisuubira ekyo ekyokuba nti nkisuubira kubanga mumanyi nnyo 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 era ne balya bonna bonna beyakyaza bonna bonna ngamanyi kikye bafa ngamanyi kikye bafa kubanga netegereza neŋŋamba omukolo omusajja oyo yekayeko omusitula omwogezi wa bbeeyi n'ekyo ekifo kya bbeeyi bijje gwe bakozesezza almost wa miliyoni nga 4 naye ate ne baleeta akamotoka ebintu nga bitono nemanya oyo ye ne bwoba oleese ebbakuli bwe kasoba ng'oleese tafaayo kasoba ng'oleese kubanga jjukira wano akutiriza bukutiriza yafuna dda nze naleeta kyogamba kati bano bonna bongereza ku bibyo bonna bongereza ku byange kati neewuunya gundi kino gundi ya kabaka ka certificate buno obwakabaka ekifaananyi kya maama Nnabagereka maapu ya Buganda kati ndowooza ziri mmeka mu nju eziriko na lulemi ludwedi oba bakolerako ez'okunnasa simanyi kati kisitategeera nange baleeta bayongereza ku bibyo bongerezaako ku byange era ono ne bwe yaleese obutono tebamukayanyiza kubanga saalabyeko mbuzi ndowooza naye era oba bye babitwala dda simanyi nze bye nalabyeko ku mukolo gye nabadde ebuyala tebyabaddeko tekwabaddeko nte tekwabaddeko mbuzi kwabaddeko just ze twasinza okulaba saakula ze kreti za bbiya neŋŋamba kati yawo kasooleeta kreti za bbiya banywi balungi naye ekyaliza bbiya yakulembera ewaabwe kabbiya kalungi nnyo ebira nebyo bijjanga bitono otwala mmeka gwe nze natwala kreti zaali nalina mukodomi wange yali akola mu bbeera ebiseera ebyo naleeta kreti zaali 25 eza bbiya soda zaali ndooza nga 2 amazzi bokisi zaali nga ndooza 25 era nazo twatwala ebintu bingi kino ekintu kyemulaba kyakutte ku baami abasinga obungi nga bagamba mutuufu abakyala batukozeseza nnyo twonoonya ssente zaffe nga tugenda okuba nti tusiima abazadde ababeera babakuzizza naye kaba kaseera katono nnyo ne mwawukana obusente obusonedde ebbanga bonna bonna nobeera nga tolina kyokoze ki nga tolina kyofunyemu kale nno abamu ne bakusapootinga nti munnange banja ebintu byo kati ate abalala nga bagamba nti bwe kiba kigize akite lwakita kitanafuna emirembe mu mutima no okukita sikiinaako buzibu wabula nze ninga ataasa abalala kati n'oyo yennyini mukulu Sennabulya naye yennyini ayinza okuba tamanyi nti mu makkati gange naye waliwo abalala be bayanjula 2 era omukolo gwali awo gwaliko ku Facebook oba Facebook page baali bagiyita oba Lisa photography something erinnya ndyerabidde waliwo 2 kati naye ayinza okuba tabamanyi naye amanyi omuntu gwasula naye mundu n'ekirala nti mba nina kyendabula abantu abalala abaami abali eyo oba abakyala abali eyo emikwano gino gye tusembeza mu famire kubanga ono gwe njogerako banaye yali mukwano gwange nnyo nze namusasulyako ne air ticket okuva wano paka ne tugenda e Rwanda ekibeho nensasulira n'omukazi air ticket ne tugenda ekibeho nga tugenda kulamaga abalala ne bayita wansi ne tusinkana wa e Rwanda
nga gwe omusasulidde nga nze musasulidde omusasulidde obudde bwagenda okuba ne mukyalawo mukwano gwange nnyo nga ngamba ate nga bwali munaddiini bw'obeera mukwano gwe kwegamba ne Katonda omuba kumpi oba oli kumpi naye so sigamba nti ngamba nti ki n'ebintu byange nabyo mbyagala mbyagala kubanga nange nasasula ne bali nabo basasudde so at least bazze kijja kuba kyakuyiga eri omuntu omulala nti bwe naatwala ebintu mu mancwero we bati mu mankuutu gano kijja kuba oli naye ayinza okubanja ebyange era naawe ali eyo bwobanga olina bwe bakumpanya naawe genda obanje gwe kati kyetugenda okukola bw'oba obitutte manya ogumidde mu bufumbo ogumirawo naye ate temutuwa ebintu ne mutandika otuyisa obubi olw'okuba kati tuswala okuba nga omwami agenda kujja kima ebintu mutandika okuyisa omukyalo obubi nze ate newunya nze senga naye bamunoonyaako ne bamubuuza nze nali neyisa ntya ajja kumpaayiriza ajja kwogera naye nkimanyi amazima gajja vaayo mu makati awo kubanga nze nina bangi nnyo abaali mu makati gaffe n'endala example zimbadde mbasaba nsobola obbalagirira ne mugenda ekabo waawo kumpi n'ewaka ne mubuuza embeera yaawo weeri n'abeekabowa tebabayise ku mukolo bayise babale abalondemu abatalina mimwa nti ababoogerako ffe tubamanyi twogera kuno nakuli eyali ssenga w'omuwala ku mukolo ogugwo yeyabadde era ssenga ku guno kati ekyasinza okuneewuunyisa era we bale kumbuuza kintu ekyo eyali ssenga ku mukolo teyabadde nawo alina Masaka mu nnyenda awo kyamiraawo senga yali anjagala nnyo era yankubiranga nnyo essimu muli mutya naye bale kati bamugamba ngambe twayawukana kati mu kukyala kwa William eyakolanga ssenga ate si yeyabadde ssenga ku luno mu kukyala yali ssenga mulala kati ne mukwanjula yabadde mulala yabadde mupangisa ate ye nga sina wakika naye ono yali ssenga ali awo bamuyita Mama Shakira ye yabadde ate yabadde mu mukolo naye teyabadde ssenga bamugambe ndowooza gwe sokoddeyo bbali walyako biri biwalidde kati leka tuliise omulala so kulya kulya kwe kubakozesa lwaki senga oli tewamukubirako ebintu bino nga bitabuse senga byatabuka ne mugamba naye nga bumanyi mukyala mukulukulu ng'ate ayinamu obuzibuzibu ku mubiri gwe nga teyeesobola bulungi nengamba asijja mutawaanya kambye malire mutuufu sina buzibu naye nalabako abantu awamu nga abantu bintu bitabuseemu omwami n'atuukirira senga w'omukyala mutera baidha okubeera mikono gy'abasenga babakyala bamwe nnyo babeera babagala nnyo naye bwe yatuusa ensonga ewa senga n'abatuuza kyakomekeza nga senga amugamba nkubulire omwana omuwala waaba asazeewo newe naamutuuza ne mugamba kino ne mugamba kiri abaana b'ennaku zino tebakyawuliza n'abantu bakulu ye ayagala akole kyawulira kyakola ki kyayagala ye nga omuntu naye mbadde nina okubuuza kubanga nkimanyi muba mukwatagana nnyo ne basenga abo kati mu butuufu senga era naye oba ndi mugambye nkimanyi talina sse teyali kimanyi jinze kubanga wali maama yafuga era bwagamba kino kiba kijja kuba nga bwe nkugambye nti abantu buli omu yabadde alina ekirowoozo mu ngeri emu oba endala nga basimbye nnyo essira ku ekyo olw'okuba nti bwe muba mututa ebintu ebyo temusooka kwogera nti munawe bwe tunafunamu obutakkaanya ebintu ebyo nga mbikima olw'okuba muba temukiteesezzaako olaba gamba mu butuufu kiba tekisaanidde kiba waliwo yagambye nti kijjamu wewula ye ng'omusajja tekisobola kumpewula kubanga nze nalese ebitiibwa byange byennina ebyokuba taata ndi muyimbi manyikiddwa abantu nagambye kati ekyo kansuke nkiteeke wabbali tekijja kumpewula nze bangi nnyo bengenda okutaasa bangi nnyo bentaasizza abagenda okuwulya story eno abagenda okulabuka
bangi nnyo so sisuubira nti kigenda kuwewula kumpeebula kati nga tukyali ku kutaasa omuntu omulala mbadde mwerabidde yagambye nti omukazi gwe yazaalamu abaana babiri ddala ebintu ebyo bye yatwala alaba ddala nga bye byandisasudde abaana abo babiri be yamuzaalamu tekyali badde bwe kityo naye ekyembi nti wali mu paati eri eyasooka saakugamba ekyembi mu bukosefu obwo bw'okwawukana I lost my son yes omwana yafa kansa era omwana wo gwozaala mukyalo bamuyita Rodin Kavuma bamuyita Rodin Kavuma era ye yennyini yemuliko ne ku kitanda nga era tumujjanjaba wamu biki nga bwe ntwalayo obuyambi bwambeerayo bwentyo so naafa yali wa myaka 5 yali wa myaka 5 naafa era mu kuziika obuvuyo bwaliwo bungi nnyo awo yagambiranga ne maama awo biki biri bye yamukubira essimu namugamba oyagala nnyo mutabani we olabika oyagala namwebakako oyagala kwebaka naye so obuvuyo bwaliwo bungi obuvuyo bwaliwo bungi nefiirwa mutabani wange nga sifunye essanyu naye nga sibaddeko naye nagenda bwati kati yasigalawo ye yali omukulu ye yali omuto yali omukulu aliwo kati alina emyaka emeka kati nga 89 kibi nnyo naye bwatyo mukama bwe yasalawo osanga so nga tuli ku kino comments zabadde nyingi bantu bange gwe simanyi saidi eyo ebintu byakutambulidde bitya bintu bitambula si bulungi era nakyusizaamu n'entambula yange amasimisimu agankubirwa naye sirina kyentya era kyengenda okuzzaako nkyogera ne wano mu kamera ngenda kujja kabowa wemmanyi kubanga tebasengukangawo wemmanyi ngenda kujja kabowa oba lunaku ki naye ngenda kujja kabowa njagala kubanja bintu kubanga bwe babijja eri balina okuba babireese kabowa tolwayo nno kubanga togenda sanga nga sisobola kulwawo ojja kulwayo bakugambye nti munaye osanze ebintu tebiriiwo tuwemu akadde ngenda genda mbinoonye kubanga obujulizi mbulina nagenze ne ku kereziya Rubaga nenfuna kopi ya certificate nayo nagifunye kubanga certificate omukulu ye yagiwamba brother Senabulya William yagiwamba nagisigaza ndozo bayali abalaki oba kyekino simanyi so kati way forward ye jengenda okuzzaako naye nga abankubira amasimu abantiisatiisa biki sikiinaako buzibu kyonna kyemwagala okukola mu kikole naye nze nvuddeyo mu lwatu era ne benabadde nnumba okugenda okulowanja ebintu saagenze na miggo saagenze nabakubi ba miggo kuba nabadde nsobola okugenda wali nenfuna bakifeesi nenfuna takisi zange 2 oba kalika motoka kena tutaakaloole ne tuyingirira omukolo ne tubitikkako ne tubitwala nga tetusobola naye nagambye ngenda bwomu ngende ne kamera babalage nti abantu ono yazze nakola bwati ne bwati oli wali eri gy'obadde olabira buli kimu kigenda mu maaso mu bitooke omukyala mutuufu afuluma musanyufu muzibu olaba brother Senabulya atudde wali haga zifuuse haga ojjukiddemu wali naawe saidi eno nojjukiramu engeri gyewali oyagala omukyala oyo owulidde otya mu kaseera ako nga bwe nagambye nti nze eimu yange si yakuza mukyala era ne bwagamba nti oke kale ebintu sibirina naye kankomewo nedda saagala muntu era siinaako wadde nabujja wadde n'akamu nti oba kiki naye nze nabadde njagala bintu owulira ddala nga tokyayinamu kali eri toyinza kujjukira byonna byalingawo no sikyayina era nebwe nalabye ng'omukolo gwa bulijjo wabula nze kyenafuna mu mutima gwange natamwa kye bayita emikolo era oli ne bwampa invitation sigenda because nze sente ze naspendinga mu mukazi oyo zaali nyingi nnyo kati bwe ntunira nti neŋŋamba kati nono naye bagenda mulya naye bwe bati so kati nze perspective eyo yendi mu mutwe era oli bwayogera nti njagala kunnyanjula ngamba ono naye mubbi naye muyaayo ono so bwe mbadde nzija tuyinza ogamba nti bonna si babbi era si bayaaye cause waliwo omukyalo omu Christine nze nagaa gwe nassale nze ddala omwami wabeera nga ali serious ebintu ebyo nga ayagagenda kubisaba
temutawana nako lwabijjawo we bati abireete waffe nze ndi ready nga ye ali ready okufumba mukyala Christine nedda siri ready kati saawa zino wadde ebbanga liyiseeko naye nga bagamba sekawuka kaali kakulumye bw'okalaba okadduka so kati saagala birowoozaako ebyo kati saagala birowoozaako ebyo njagala mbiteeke ku ttebo mbirabire wali kitegeeza tonaba kuhiiringa bulungi nja kuhiiringa naye sinaba kuhiiringa bulungi naye nkyalimu kiri okutya nti buli omu oba buli mukolo gwendaba ate nga n'abanene tubalabyeko n'olaba kubanga kati ogwo mukolo bwe nagulabye era nagambye mukwano gwange ne mugamba guno mukolo nzijukira omukolo gwa Honorable omu gwe bagira security nga eri ggulu wali naye ng'ali mu kubba bubbi muntu wa munne naye Katonda ono nga bw'omanyi nti ye tali yanguzi baamala mmeka pap nga ne baawukanye naye ng'omukolo gwali gwa bbeeyi neŋŋamba kati ne bino security mugeteekawo yabwereere mwesigama mu Katonda naye nga Katonda tabaliimu so ebya mukyala Christine n'asonyiwa naye siri ready. Okay, ndowooza munange ate omutegedde bulungi olowooza mu bbanga ki lyogenda okubanga ate ozzeemu okweteekateeka kubanga togenda kubeeraawo ng'oli bwomu kimanyi n'okubeera obwomu si kirungi si kirungi even security wise tekibeera kirungi like simanyi bbanga simanyi bbanga because saagala nakirowoozaako bulijjo kino kyenninda kyatuukiridde kati njagala malo kifuna njagala malo kiggusa ndabe way forward ndabe kyekiddako nti kati nzije ebintu byange okay kubanga bwe binaagaana mu bulungi ngenda mu kooti nina looya wange gwe nagambyeko naŋŋamba no ekyo kisoboka bulungi nnyo kubanga empapula zino zireese ziraga nti mwali bafumbo ate kati ebino biraga nti bano nabo bafumbiddwa ate nga ye yali asayinize ku bondiyo so kati oli wa ddembe nnyo okumuwaabira neŋŋamba saagala sooka kozesa ekyo kansooke ngende mu bulungi bwe bagaana then ngende mu kooti nga tukyali mu bulungi obwo bwe twagala okukola nga tetunnaba kugenda ku kintu kirala taata ono Mwai Makumbi amayinze ndaba nnyo families nga bwogamba nti oyo ye mukama mulungi akyalina maama we ne taata we bonna we bali naye ebiseera ebisinga abaana bo basanga nga abataata baabwe ebintu byabwe babimanyiko kitono ntegeera kati nga wanyumya maama we ndabye ddala nga maama we nga bwe yali afuga amaka go eno nga ne wali ate okuba yakola ki yafuga kakati ebiseera ebisinga abaami abo ne babateeka mu kuswala mu bintu ebyekikabo ekito naye nga ekituufu nga mazima tebagamanyi so kati ze ne ŋŋamba olaba otya bwe twandisose okunoonya ku Mwami Makumbi noyogerako naye n'olaba mpolampola Mwami Makumbi mbadde simanyi sikirinaako idea ekyo because ne bw'onaagendayo talina kyagenda kuyamba because akimanyi nti maama mukambwe ajja kwogera bino ajja kwogera biri bireme kubeera era tebirina kyebijja kuyamba nze kangendeyo nga gye bali bonna babiri omukambwe natali mukambwe bansalirewo nti munaye twalako bino oba twalako bino mpozi wagamba singako kyagaki tanka dining n'entebe engoye ezo tozaagala engoye bazambala dda bazikaddiya ogenda kubanga ono naye engoye yaziganye engoye kati ate ebiseera biri zaali nga za bbeeyi kubanga nene gye nazigula zaali za bbeeyi nazigula Nairobi kubanga nina baganda bange bali Nairobi so banfunira engoye ne bazimpeereza nendeeta ekintu nga kyanjawulo kubanga negwe nali mpasa yali wanjawulo so nakakati akyali wanjawulo no si wanjawulo si wanjawulo kati mane manya kati okkiriza nti neera akyali wanjawulo si wanjawulo okay so ebyengoye tubireke yasi ntebe tanka omutwalo gwa tata sijja gubanja ogwa $5,000,000
Omuwa 5 namuwa million 5 omutwalo gwa taata namuwa million 5 taata ze yasaba oba omuwala yazisaba muwala yazisaba muwala yazisaba omutwalo gwo tuguleke millions 5 kubanga naguwa taata kubanga ye taata musajja mulungi talina buzibu naye ebino ebirala by the way n'entebe ya taata nayo bagikuwe kubanga yafunye eri ali current katajja kwesuubira mu bbiri nagirabyeko mu mmotoka yabaddemu nze ku mmotoka natuukiddewo ddala ow'emmotoka obwedda nze mulagiri yasembere mu maaso pakinga kumpi n'ono waki babi ng'olagirira naye nga takumanyi tamanyi tamanyi tiwaleeta ebisingaku ebyo era badde bagenze eri wansi nendyoka bikebeera bulungi nnyo nga ntunulamu munda okisayisamu amaaso abasajja namwe mulinga bakazi naffe omukazi bwano ayagala nnyo okulaba onono gwe baleese oba ali atya kati ekyatuuse ku bintu okulaba oba bisinga ebibyo bintu bingi nnyo omuntu byayinza okulowoozaako kuba nti gwe bakozesa emikolo teyali nteekateekayo wali tonnaba kutuusa biseera ebyo nali sinaba bayira egyo emikolo ogw'embaga n'ogw'okwanjula gyonna nali seeyagaliranga nze naye pressure y'omukyala gye yanteekako n'okuba nti nali saagala muluuzinga nagikola olw'obuwaze ate because yali alabanga sente weziri nga sente weziri alaba weziri so n'agamba kati okubeera nti like ndi official mukazi wa official kola bwoti nenkola bwenti embaga yagenda tuuka natandika okuŋŋamba biki nze nja kuteerako haafu naawe leeta haafu olwatuuka okugira haafu ate teyaleeta so plan yo bwetuukirira nga bwolowooza oba nga bwonooteekateeka osuubira ebintu ebyo babikuwa obitwalawa ebintu mbitwala wange obirabengako mbitwala wange mbirabengako n'abaana bange bamanye nti bino ebintu byali bya taata bwe nazaala bwe naba nfunye omwana omulenzi mugambe nti olitwalanga bino naawe kati eyo certificate ya gundi nayo ne certificate ojagala maapu n'ekifaananyi kya Nnabagereka byonna byagala ebyo nati ate tebasobola kubeera na bibiri bayinza n'obyasa bagamba biriko Dani Kavuma ne Merudwedi ate bino biriko Sennabulya Merudwedi biri byaliko simanyani kati story eba nnyingi nnyo okunnyonnyola babiseekeyo mu kisenge babimpe ndibiraga ku baana bange omukolo guno gwabadde gutegekebwa era waliwo yagambye nti naye oyo awantu yateekayo bambega bamubulira kyekyabadde kigenda mu maaso kintu kyabadde kiti nina mukwano gwange muganda w'omugole omu ku baganda b'omugole ye yabadde ngampa information oba naye ayagala te ogende otwale munye nedda bambi mukwano gwange nnyo 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 era ye yabadde ampa information jangu wano bayitawo bwe bati baddewo bayitawo bwe bati nga sister nengendayo nentuukawo bulungi nnyo era obwedda mulengeranga ku security kwali ya organizinga biki nemmanya nti omuntu wange insider naye nga tasobola nakumpa bifaananyi abantu bawukana naye munnange munda muli eri babeeramu n'abantu baabwe oba be bayita mikwano gyabwe nga mutuufu amulumirirwa agamba nti tekyandibadde bwe kiti oba tebandikoze muntu ono ekintu kifaanaganako bwe kiti so oteekateeka okugenda okukima ebintu ogenda kumanya otya nti abantu banene bonna ogenda basangayo manyi muzeeyi saawa zakomawo manyi maama tavaawo alinawo akasomero ewaka waliwo kannassale kali waka mu kikomera kati wengenda saawa za muzeeyi zagenda okukomawo sanga 10-11 bwatatalwayo bali saa 9-10 aba akomyewo ewaka kubanga akuliridde kati aba akomyewo ewaka then saawa ezo mba ntuukayo ebintu bikyaliwo tebannababiga banampozi buno busukaali bo babugabanye kati ate si bw'oyagala obwo si bwenjagala naye ku bintu bye balese kwako akamotoka katono kuliko tanka simanyi ojja kumanya gatwala eri enkadde eyange enkadde gyeri ne baba bagibomolamu ekituli kino ekyawansi bagikuwe baba basobola ogimpa
kituli ekya wansi wano wansi webabomola watekawo ekituli then amazzi wegayiikira akataapu era of course kati okuba kakuwe kali ate basobola ogibezaawo nga tebagitadde ku katuli kati eba basobola ogimpa entebe zo zaakaddiwa kati naye ozaagala empya bampeemu zino empya kubanga ziri zaali bazikozesa dda ate kati nze ntwala enkadde naawe nedda nze sobola kati twala nkadde oyagala zino empya zebaleese zabadde zitya waziringiza noziraba ezaadde za brown nga basaddeko n'akaveera zoyagala eza sennabulya nga basaddeko n'akaveera so kulambulira bulungi kubanga oyinza n'ogendayo nga bakulabye bulungi babeere osange nga bateeseteese kati babuulire nti neetaaga kino nakino nakino njagala entebe bagambe eza sennabulya sennabulya zeyaleese njagala tanka eyiyo njagala yani simanyi oba yaleese dining saagirabyeko naye akamotoka kali kadde bwe bati yabaddeko bampeeri eyange enkadde wadde kulubuse njagala entebe dining tanka then ekifaananyi kya kabaka maapu ya buganda nabagereka ne certificate introduction n'entebe ya taata eyesuuba nkadde mpya entebe ya taata njagala eno empya njagala empya bakuwa empya eri taata kati alina okuba yagibomola dda yesuubasuuba dda kati ate atiisa mpeemu eno empya kakase ziba zezimu bakola zizefaanagana zonna zibeera zeewesebwe ziti mulembe gwe gumu omutwalo million 5 bazireke omutwalo million 5 taata nze nzikuwadde sijja zikubanja sijja zimubanja taata zozo sizireke tujjayo bino nzijeyo bino naye singa bagana obbikuwa anti kyenagambe nzizaako ogenda mu kooti sigenda kukola tali kubalekera sigenda balekera ate bwe bigenda mu kooti expense okuva mafuta ge nataddemu ogenda okubanja ebintu zonna tujja zibala obudde bwange bwenyonoonye ate nange onsasule naawe nkusasule kubanga ndi muyimbi nina shows nyingi zenkansolinze oyimba nyimba ndi muyimbi bampita rikimiki erinnya eryokuyimba bantu basinga kwagala lulimba basinga nnyo okwagala lulimba lwa kisenso yimba mutuwulire nti weesibe ekisenso ab'ennugu bawa amagendo njagala bwensuna ennanga nga naawonyenye kyemmanga saba kyoyo yakyendeeta nze boosi banja bammanja weesibe ekisenso lwero oluyimba lwange lwe basinga okwagala n'olulala baluyita majesty era ndi mu studio nfumba n'omukyalo ne wabeera naye wali muyimbi yansanga ndi muyimbi n'abinzijamu yansanga ndi muyimbi nga nyimba kale bino ebya bulijjo biki n'abinzijamu mukyalo oyo nga yalina amaanyi yalina amaanyi nga bwe nakunyumiza eri mu paati eyasooka yakuwanga ebiyungu nga mpa ebiyungu wuyo akujja mu kyoyagala emirundi ebiri anzije mu kuyimba okuyimba nkwagala nnyo kuba famire abasinga tuli bayimbi nga bwe nagamba oyo omukyala nabulya beti eyayimba akasimu kange nenkaasi muganda wange nabulya beti muganda wange ddala tujja kumuleeta naye atubulire olugendo lw'okuyimba nabulya beti wadda yayimbanga nono omusajja eyasira musebbale otaguze oyo muganda wange lwakadde ennaku zino alinamu obukosefu ku mugongo alinamu obukosefukosefu kyobula abantu kyamulaba nnyo mu waliwo noluyimba olulimu olulimi olutategerekeka nabi abaana balukola nnyo alinga omukyalo yali muluyimba olwo yalimu era okay anange emboozi omwabi kavuma si byangu mulundirire ate nga tukuleetedde engeri gye bagenda okumuwamu ebintu nkujjukiza taata ne maama abazaala Mildred nti ono omwami ayagala tanka ye agambye ayagala entebe naye entebe ayagala sennabulya ze yaleese temukyerabira ekyo entebe ya taata ayagala eya brother sennabulya gye yaleese omutwalo gwo tagwetaaga ayagala n'entebe kale tusaba asange nga mubiteeseteese bulungi mulembe kufaanaganako ate bali eri ababuzeko okweyuzayuza nga omuntu abanja ebibyo bye yaleeta nze nasali katulinde ate ekigenda okujja mu maaso awo Simon ku kamera ne Haja Tiono atakomera mpera kome
mbere bulungi mweraba. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.